January omwaka ogujja tugenda ate Uganda wegenda okusalirawo naye ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo dynamics zakyuse bw'ogenda mu bitundu bya wano mu Central Wakalu kwogera byako bw'ogenda mu Eastern kwogera byako bw'ogenda mu Northern bw'ogenda mu Western n'ewala yonna nina mukadde wange Kirunda tugenda kunyumya ku nsonga z'ebuyende akalulu k'ebuyende ako ndowooza mwe muli Engineer Magogo yaliyo nga incumbent mbaka parliament w'ekitundu ekyo naye wetukudde olwaliro embeera eri etya kubanga baŋŋamba ku ground Engineer gyali abamu nagamba taliyo webale nnyo ddala abadde mutuufu okumbuuza ku kintu ky'ebuyende kubanga nakyo kifuuse nga matankani nga Mpalezaba 7 ekisooka akalulu ke Mwami Magogo ye incumbent mbaka parliament yaliyo mu Budyope East constituency Buyende era district me Buyende eri district biri era constituency biri constituency biri emu ya Budyope East endala West then n'akiikirira abakyala naye oyagala twogere Kalulu njagala twogere ku Buyende ngayo Buyende ngayo akalulu kaayo katusoke Buyende yawamu mu constituency eyitibwa Budyope East wabadde wakyasigaddeyo abantu lwaki nga nti wabadde wakyasigaddeyo abantu babiri ennaku sizaawala akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda isi kawanduukulula mu Mwami Daani Mulirire mu kalulu kano nga kakwotinze ebisaanyizo by'ataatuukiriza bamunominatinga naye bagenda okizulwa ng'alina byataatuukirira n'akakiiko kaalaba akakiiko tekaatula butuuzi ne kalaba nkasinzira Kampala wabula mu balonzi be baawaaba mu kakiiko era bamala okuwaaba mu kakiiko nga bagwadde ogwa Segona ne Walukagga bamala okuwaaba mu kakiiko akakiiko ne kayita Mwami Daani omundi ogwasooka ensonga zino zibaddewo ku myezi ng'ebiri emabega ne bayita Mwami Daani omundi ogwasooka ensonga n'agiziimula teyajjayo nekamuyita omundi ogwokubiri ensonga negira ki n'agiziimula era n'atakola ki n'atajja bwe ziba ziwera ennaku z'omwezi 23 agenda okulanga ebbaluwa emugwa mu ngalo nti akakiiko kasazeewo nti okusinziira ku ABCD n'obuwaayiro kano na kano na kano ojjiddwa mu lwokaano buwaayiro ki baali bagamba buki ekimu ku buwaayiro obumuggisaamu ebbaluwa yali mu poliisi ebiwandiiko ebimulirizinga okuva mu poliisi ajje yesimbewo tiyabiraga kakiiko yagamba nabirina nembisirikira bagana n'okubisirikira nagwo musango so baba kiba kiraga nga okyali serving police officer baga nti okubisirikira nagwo musango ekiko nekamugamba yitaawo amala okumugamba nti yitaawo azuukuka ngebwandika abirina agamba bannange kakati nze banzigyemu ate kyatabuulira public nze banzigyemu ate tebampita kwewozaako tebakola ki awazewaza akakiiko neyamuwaabira apetitioninze mu high court era high court kyensuubira nti olunaku olw'enkya egenda kuwuliriza ensonga ezo kubanga bwe naziwuliriza ng'era ekkubo lyerimu Omwami Walukagga lyakwata naye Mukulu Daani lyakutte kino kijjawo kitya okusigala ababiri baalinga bataano baali bataano kandi okuviira ku ntono yasooka baali bamuyita yali Wanuupu kutuka mu kwewandiisa n'agamba nti obudde ne bumukwata nebamugamba nti obudde mukoze eki n'atasobola kunominatingibwa oyo nakkiriza n'agamba nti kaninde neteeketeeka emyaka 5 sijja mingi ndijja okuddako newaddawo omwami omulala yali wa kibiina ekyabamwami Lukwago bakiyitani PFF we naye bwe yatuuka nga oba oliawo yalina endowooza nti omala okunominatingibwa ekipate yeyinza okuba erina sente zeekuba okuyingira mu kalulu bagenda okukamutema nti si bwe kiri n'agamba ntayi yali wa PFF ng'asuubira nti PFF ejja kumuyimirirawo bwe ndowooza bwamaloga nti asente zigenda mu kalulu empuliramu simanyi miliyoni 5 miliyoni pa stage emu wetaga miliyoni 10 oyo n'akawa matukamu ne basigalamu basatu basigalamu abasatu basigalamu banaawo awandukamu ayogera ne isinti muzijemu abamu balemereramu nekakonge n'afulumirako yawanduka bulungi nnyo n'agenda ne mukakiiko byokulu n'agaa nze nkitadde awo ne wabawo omukyala
era n'agamba nze omu ku bakyanga bamuyita Siroleste. Siroleste bagenda omuzuula naye teyatawaana afunayo omuntu omu nga mwami Kimbo waggwe n'amugamba nti omanyi nti noonyeza endagamuntu z'abantu 10. Bagamba abantu abansemba tebaba 10 nti noonyeza 10. Oli agenda oba yasanga nga yeebase oba yasanga nga mutamiivu oba yasanga ng'abajjako ki ng'azireeta nga bazissaako ninamba nga bazissaako ne sigiriti nga bateerako. Abantu bagenda okuzuuka nga nti gwe n'oli awo ne gwe wasemba gundi. Nti kisoboka kitya nga simuwanga ku sigirita yange. Gwe wamusemba. Nti yatuma gundi endagamuntu. Nojjuka nga wagundi endagamuntu. Ng'aga nti abo nga bavaayo nga bakola ekiwandiiko nga bakiwa isi nga baga nti ffe tetusemba nga kaani. Mwami oyo. We naye mukyala. Nga naye bamuyita mu isi nga teyalabika. Bamuyita nga teyalabika. Nga isi erulinga nga bwekoze ki bwerabye. We naye ng'ayita. Waliwo omwami omulala baali bamuyita Stephen Baagalana. Stephen Baagalana yabadde kansala ku district. Stephen Baagalana abadde kansala district ng'ayagala bwa MP kati. Ayagala bwa MP. Yagezaako bwe lusifa ebyo nekigaana ekyagaana najja wano bwakiyingiramu nga akiyingira bagenda okukizuula nti bwe bamusemba 10 abalina okumusemba 6 gwe basayininga abaana tebasayininga yawandikawo obuwandiisi mannya n'abireka nga biri bulanga obwatuuka mu kakiiko omukisa omulungi oyiye nafuna omukisa natuula mu lukiiko nga mwali nakuwadde omuntu waffe abadde kansala agenda okufuuka MP kangende mpulire bamutyemulira oba bwaguwangula tugenda okutuuka eyo aga nti nze kyemmanyi nti mu mbeera gye tulimu eno bantu basangudde mu bintu byange na kompyuta yabakama kennyini asitula fayiro omuli emikono gy'abantu origino agireeta mugamba fayiro origino ye bwogobe bwali bumuga nti origino fayiro esigala ku district yebagireka bazijjayo ne bazireeta wano zonna ziri awo eyekabonga eri wano jukira kwekubira n'ekifaananyi ekyo kyebagenda okuteerako ku ballot paper bagenda omulaga buli kimu aga nti ababiri baali balwadde bonzikiriza nti tebaseringa nti kale ne bwabeera omu kiba kikulidde oba tokyalina kyowoza naye n'afuluma musajja watu nesapule mutima mulungi munaddiini mutuufu n'afuluma ng'akoze eki akkiriza lwaka ne lusigalamu abantu emeka babiri Engineer Moses Magogo ne Dani Mulirira. Dani Mulirira naye bamukuba mu kooti ngaga nti nti oyo gwe mulaba tetukakasa nti yalizayininga agamba ani olwo Dani gwe bagamba tetukakasa nti yalizayininga okera ku fayiro nga resignation letter teriiko nti ate teriiko nti ate ne bw'aba yalizayininga naye nga gisirikira era nakyo kikyamu naye amateeka naye omubadde manyi ebiwandiiko biba bikulaga nti walizayininga ebiwandiiko biti ebyeri gye wali okolera ate nga tobirese babiragira bano nga tobakakasizza tobiraze banaabira bibeera mu bbanga awo nibo biragira kati ekitula kimanya waliwo abantu benjagala olwali ntunne mu kamera nkutegeeza waliwo abantu abajja mu kintu nga si bebazze eitha nga basindiikiriza musindiikirize nga waliwo foosi emabega emusindiikiriza nze nga bwe ndaba waliwo abantu abalala nga bagezesa bugezesa nti kangezeseeko mmanyike ekiseera oba oliawo abamu baba bali awo nekikwata nayo nayagala okibuukamu nekigaana era mu kugezesa abantu abamu beesiba nnyo ku bintu bya abagenzi ababiri abo balowooza nnyo nti tebalina biwandiiko omugenzi Ssejjirinya n'omugenzi Kato abantu balina endowooza eyo kati abantu bazze bangi mu mbeera eyo ne babaatisenga kulya ne beerabira nti oba oli awo abantu balina ebiwandiiko byabwe kuba si ffe tusunsula ebiwandiiko ekirala kino simanyi oba kiri mu regioni zonna naye mu Busoga waliwo abantu abagala okutegeerera Busoga yonna kati buli lwobeera nti olinamu kyotakwatagana nabo baba balina okuleetawo foosi yaabo oba baleesa ali atya oba baleesa talina bikwatagana oba baleesa bo bagamba katuleete ono atugire waani atugirewo ono so abantu bayinza okuba bagira mu mitima egyo kubanga nze sirowooza nti abantu muyinza okuba nga kyemugendako mukimanyi mukitegeera kirina okuteekamu ssente mukyetegekedde ne mubeera nga mulina obuzibu obufaanana kutyo ekyo nkiteeka ku regioni ya Busoga yokka gye ngoberera ennaku zino so kati olunaku lw'enkya lwensuubira nti omusango gwoyo genda kuwulibwa basalewo kino baana basazeewo so Buliyope East constituency currently erimu babiri naye wakyaliwo omukisa okusigalamu omu aliwo omu
owokubiri afuuka owokubiri nga kooti yegambye waliwo omu bayiro ono akyali kooti yegenda omufulumya kooti ono yafuluma kooti yeyinza okumuzza yafuluma yakola bukozi apiiru yakola apiiru yafuluma Engineer Moses Magogo Hashim President Ompira ekibiina ekitukoye musango mpira mu Uganda ali omuwannamunigina ekitegeeza singa kooti ono ensonga zegamba nti kusina ku byonyonyo tebitaalinga isi kyeyasalawo kyekituufu alinda kulayigenda kuba kakonge kebudyope ebudyope east west competition gyeri west yes incumbent Ibrahim Kyoto gyali waliwo minister wa information mukyala Mirembe Balanda yali east gyali era kamaanyi akalulu k'esayidi eyo omukyala yali wano luwuka luwuka yalimbayo embayo osobola obuuzanga nze Mayo Esther yali waluwuka si yali gyali agwa kamyufu tekyamugana kudda era gyali avuganya independent so kati n'abalala waliyo omwami musoke yaliko MP waayo naye yakomyewo ayagala n'abalala resi yaabwe kati woman MP ate kyo kiriko abantu basatu ab'enjawulo yawangula fulaga ya NRM ye Namulondo Saala ow'ekitambaala asiba ekitambaala ku mutwe nickname yeeyo ow'ekitambaala waliyo incumbent Mary Nakato waliyo incumbent wa kibiina ki bonna baali mu NRM n'abawangula kaadi bana babiri waliyo n'akyomu bantu basatu naye NRM mpulira mbu n'ennupu oba eri nayo naye sirishuwa kuba sakigoberera naye eyo bwetyo bwekola ki bweri buyende okutwaliza awamu ndowooza nkusiigidde ekifaananyi nabaddeko okulala ya Kyagulanyi ye Makindi waliwo omuvubuka eyazze neyeyanjulanga fulaga beera wa NUP ya Buyende yali omuvubuka bwati mutonotono nga muwanvu eyo wa west eyo wa west yazzaawo ti ne bamwanjula kati nga bamwanjula ng'akanoonyeza Makindi baba bakuba laale zaabwe ezo bakuŋŋaanya bavudde gye bavudde oba yasangiddwa ali Kampala oba yasangiddwa bamuyisa gye ku laale kyekimu ku bintu byekugamba nti abantu baba tebeetegese essaawa eno basigadde obudde butono ennaku tezikyawera 20 zikyawera bw'obanga akalulu kanoonyeza Kampala ng'olina kubeera ku ground naye nga gwe laale y'ekitundu ekirala gy'ogenze ebiddirira ate teweekwasa ne baga nti bakoze eki bakubbe naye that is Buyende Anko Kirunda nga tulaba kuva ku Buyende Buyende nga yo kuva mu kamyufu tujjukiramu ensonga za Damuzungu Damuzungu kula seminati awo nzijjukira oba yafiirwa ku nomination day teyagira naye yali alaze nti ayagala kujja okwewandiisa independent ng'agudde akamyufu tewaliwo engeri yakwawukana oba kutuka mu Buyende district okuva mu kamyufu paka olwaleero district Buyende eri wamu constituency oba district kigatte wamu kati kansooke na constituency Mwami Damuzungu bw'afuna ekizibu kya muzeeyi w'okufa ku nomination day ku nnaku za nomination yali yebulako ku lumwekulozinge n'agamba nti ovuddemu n'ayita abawagizi noono eyeesimbyewo abadde yeesimbyewo be yeesimbyewo kafulumiza najjira mu bawagizi baani ba Damuzungu ku mukolo mu kamyufu naye yalimu najjira mu bawagizi ba Damuzungu najjira mu bawagizi ba Damuzungu lwaki nga nti bawagizi ba Damuzungu kuba Damuzungu yayita bawagizi be mukolo gwe gwali gukutula ewomwami bamuyita faita omu ku bawagizi bamuyita Muhammadi Muzaale abantu bamukazaako lya faita kaakati batuuka Damuzungu n'abeera mulambulukufu nagamba nesigenda kwesimbawo nenaku zaali zimaze okuggalawo n'ekyokubiri omuntu gwe mbadde nvuganya naye musituddemu ne muwulira nga sikyakola ki nga sikyamusobola era nze mbategeeza omusajja azitowa kakati awulira nga amwepikira waddembe okukola ki omwambala naye takozesa linnya lino nti kuba baali balina slogani yaabwe nga bagiyita tweyambe beene nti tokozesa slogani ya tweyambe kubanga tweyambe terina muntu gwegenda kukola ki kwegenda kubakinga
akati oyo mwami bwafuna abantu ba external forces okuva mu district ez'enjawulo ne bamupika ntigenda mu kalulu kano bamupika tugenda mu kalulu kano kakati ate bwe bakutte ku mutwe nga bino bizzeewo agamba maama akati kyekiri ebuyende alinamu kumaanyi ag'abantu nti alinamu tugambe nti oba alinamu ekitundu ekimukkiririzaamu kyenjagala okukkiriza nti mwami mako ekisooka babadde bazaalibwa ku kyalo kimu baneighbors on a personal level bayinza obutabandika ne bamanyiganye naye kitegeeza nti bayinza okuba nga bagabana abawagizi ab'ekitundu ekyo ekyokubiri nti tubisinsiya kino nga nkyogera seekubirira mwami mako gakyalina amaanyi mangi obudyope east ku mulundi guli yawangula n'obulu bwenkana buti buli omu bwogerageranya amaanyi ga Damuzungu n'ag'abaana abalala abazze n'ababadde bazze Damuzungu yalina amaanyi. Damuzungu abadde w'amaanyi yali incumbent yali akulidde mu politics w'ebuyende okubira ddala mu bavubuka ng'ajja amubeeramu yali amanyi kalakita z'abantu be bakulembera naye era mwami Magogo yamuwangula ne percentage nnene kati mwa Damuzungu agamba nti omusajja yanzitoowerera aba mutuufu naye ekireeseemuuko okuba nti akabugumubugumu akatonotono ku saidi ya Dani be banyiivu abataasanyukira Damuzungu kuva mu kalulu bo abantu baali bagala Damuzungu yadde agudde akamyufu abalonzi abamu waliwo ekintu kye bafuula nga lusuku ekisooka bamanya nti bwe Damuzungu bw'avuganya bajja kufuna bargaining power wa mwami Magogo baba bakola Damuzungu bw'avuganya bajja kusigala nga bafuna services ez'enjawulo kati bw'abagamba nti nkivuddemu abo ne banyiiga abanyiivu ne baddukire waani ewakati oli omuvubuka ewa Dani naye mulimu abanyiivu ddala nabo tebajja kulondera ddala advantage y'Amagogo kati nga baali baagala musajja waabwe era nga bazze nga bajja bamulonda basigale nga bavuba oba awangudde oba tawangudde era yabagana mubadde munjagaza kusigala nga sinampale yalatadde nempale yalekamu nnyo mu kalulu akalulu yinza obutateekamu naako omukyalo katwadde neka akekibuga kekatatwala buli nyamenza ne bakulonda ente mukyalo oli nyamenza yani baga nti bakulonde olinga ngone yagaana okufa akekyalo omusajja mukwano gwange wetuwangadde ebbanga eddene yagamba nti mu kaseera katuna akabadde atunze emmotoka ezi 3 ak'ekibuga woteeka miliyoni 3 mukyalo otekawo meka 15 biki ebitwala sente mukyalo okula walagi kati kanfuuza ekintu kimu ani agaa nti tulimira oluguudo mu kibuga gwayagala akalokokwesa enguudo za kanso mukyalo bakikugamba kikakatako kutaba biguleda nebiyitamu ani agaa nti limu oluguudo ku William Street natekiriiwo mukyalo bakikugamba ani agaa nti kuliyo sepiki z'omulumbe mu kibuga tebikola fino gundi catering companies ezibikola mukyalo bakikugamba ani agaa nti wa ambulance mu kibuga tebiriiyo mukyalo bazisaba kufana kuwona nze nkubuulidde nti nze nalina mukwano gwange yaŋŋamba nze nakozesa akakooti aka nawalampa mmensa nenfuukemu ak'ekibuga ono yagaana okufa simanyi naye mukyalo onawalampa yani kyeŋŋamba nti abantu abanda mining ekyalo mu politics oteekamu nnyo okusinga mu kibuga mu kibuga waliwo nekkala nga ziditamininga abantu nga bo bamanyi nti bwekala gundi bwe bajja okukuweera newe otatambula kubanonyamu kalulu ne bwotatambula kunoonya nalimanyi ebyo bya mukyalo bagala nokugamba nti yatuuse ku kyalo ekituliraanye bwoga nti ntambula emiruka ku miruka nti muruka gubamu ebyalo 8 oba 10 aga nti ewaffe teyatuukayo ewaffe teyaidye oba olina okgenda ku kyalo kwennyini tetwamboine ewaife naye bwe kityo obyope bwatambula ate gundi Busoga region ngayo mpulira okwawuka n'okutuka ekituufu kiri nti akalu kano kabaleka wamu nedda Busoga teyinza kubeera wamu olw'ensonga okwawukana kwa Busoga tekutandise leero ate abaawula mu Busoga tebannavaawo omukadde w'okukyala watannaba kufa abaawula mu Busoga tebannakola ki tebannavaawo ate bo tebeetaagangako Busoga ebeere wamu ng'ate bakyalina amaanyi waliwo okubanga weebali tewali muntu abula maanyi agasalawo waliwo okubanga waali naye nga takyali decision maker
tewali muntu wabula maanyi kyenkubuulira olw'ensonga nti mu makaago buli muntu wa mugaso agalaga eti bw'atabaawo tebakugulira ate oba n'embwa yennyini ya mugaso buli ebogolera n'ebisolo nebeera kapa eba erina okulya emmese okoleki kati buli omu alina omugaso mu busoga kati buli omu omugaso gwagukozesa to divide busoga not to unite kale nalina okuzza obusoga awamu gavumenti obwakyabazinga ani katonda alina kuyitira mu bantu naye kati alina kuyita mu baani abangu asobola okuyitibwako olulimi lwani olwangu olusobola okuyitibwako emesagi egatta katonda ekyo okikkiriza naye kye ngamba alina mesagi anagiyisa kwani kubo kiri anaayitamu lyesi naakumanya naye nga katonda anko kirunda wana aligambye nti president Museveni wawangula ndabye busoga ebaddemu ba Henry Chemba, ndabye busoga ebaddemu ba Kyesimira, ndabye busoga ebaddemu ba Dr. Muzira, ndabye busoga ebaddemu ba Naigaga gundi Specioza, ndabye busoga ebaddemu ba Patrick Bageya, ndabye busoga ebaddemu ba Basoga Nsadu, ndabye busoga ebaddemu ba Alhaji Alika Kirunda Kivejinda, ndabye busoga ebaddemu ba Migereko, ndabye busoga generation zezikyuka naye fighting mood abantu basigalawo batiza okulwana bisigala zikyali zezimu era wagenda okwesanga nga wesanga nti wekitiibwa Musumba ne wabava mu district emu wekitiibwa Kadaga era ogenda okulaba nga tebakwatagana gye bamalira busoga yetafunamu mwami Migereko aba atambula baga nti agenda kwambuka nti ajja atubitaku nti yeyo nga olina bamutema enteega ogenda okola kizige naye alina gyalaga nga baga nti ajja atubitirira ku ogenda okola gundi Lumumba agenze nga baga nti ng'ajala ebyo bwebityo beta biggwayo that is busoga naye anko Kirunda bw'otunuulira ate omukulembeze yajiiga yabamanya bibaga yabamanya era aperforminga bubi era nalunda ajja kuperforminga si bulungi mu Busoga region si bulungi naye anko Kirunda bw'otunuulira Busoga region ne zidisumeka 11 kati ziri 12 kubanga Jinja yafuna City Jinja City naye bw'otunuulira bw'oddako emabega abakulembeze abadde bava Busoga babadde superb babadde abantu bootakola ki bootayisaamu maaso actually ne president abadde Busoga region eyo nga bw'abalonda ba minister Busoga zemu ku region zibadde zibamu baminisita abangi buli cabinet buli mwaka ku cabinet ogulwa nga Busoga erimu abasatu abana abataano actually ne ssaawa ya leero kubanga oyina Lumumba oyina Mama Kadaga ina Lumumba ina Kadaga ina Kadama Isanga Francis Namuganza okay ina Namuganza oyina Babalanda nembeera ne Gume bamujjako mbaye bamujjako nembeera ne Bwino Kyakulaga baminisita musanvu kati nga region ng'eyo ng'esobola okuba mu baminisita 7 erina district just 12 kati naye nga akulaga nti ogwo 7 nga bw'ogulaba tosobola kuba na meeting n'otuuza bana wamu olina akantu konzijukiza mu covid president Museveni yagenda kusinkana bapasita bano abasumba b'e Kampala bomanyi ab'amaanyi abo naye ng'agenda kubasinkana ku state lodge eri Soroti yali agenda obasinkanira lero lwe twavaayo tugwe ku accident wali kati ne bagamba bawe ennyonyi bajje e Kampala ebatwala baganda nga terayinza gituulamu baminisita ba Busoga omusanvu tosobola Busoga okufunamu abo omusanvu baali badde balina okutuula ne baunitinga ne LC5 nazo ne zituula nabo ne bavaayo n'eddoboozi litya limu tekisoboka abamusanvu kizibu batuuza wamu nga si kabineti noga tulina olukuŋŋaana lwaffe Bugembe era ne kabineti Nsaasira agituuza kubeera nze nkugambye abo omusanvu ababiri balina okuba nga bageya abasatu balina okuba nga batunuulira abaana bano kyebagenda kyebagala okuyisaawo kakati ebyo mu Busoga be baana baliwo Busoga ekyaddamu kwesoni yange eyandese ku ekyo Busoga ekyaddamu okuproducinga abantu ab'amaanyi era pulezidenti okubeesiga n'alonda baminisita ekyenfaaniddaawo minisita Musanvu Mulamba ekyaddamu okuproducinga abantu ab'amaanyi nga balina entalo ezo yali yavaamu yalonze Musanvu pulezidenti ye kyeyabayiga dagani abamanyi ye pulezidenti yakola amanyi ye bw'abala ebibalo bye bw'oba toyagala ono nga aleeta ono n'aleeta oli buli omu abeera mu minisitule ye yanjawulo mubeereyo ne mwekubiranga eyo ye ng'atambuza akola ki akasolya akandibadde kagatta Busoga kandibadde aka
bwandibadde Bwakyabazinga naye abawa respect Bwakyabazinga batono mu bano betwogerako yes abamu balowooza nti bamaanyi n'okusinga Bwakyabazinga toba musiru namba oba namusiru namba ki nkutidde eri omuntu aba n'endowooza egamba nti asobola okusinga kingdomship asobola okusinga obwakabaka oba Bwakyabazinga nze ayogera ndi musoga lwakwogera Luganda nolowooza nti oba oliawo nze nsubikira ekika kyewaffe oli musomesa anti bwontunulira bwoti yinza okulowooza nti ndi musoga naye nze nkubuulira kyemmanyi ate sikyali mu myaka mito sikyali mu myaka gyakola ki omusanvu ogwo waliwo region nga teguweza bayitirivu region eyo etaguweza ng'ate eri United okusinga abalina omusanvu kati bano tebasobola kulaba kakati kankubuulire waliwo district emu yamalako ebiseera nga waliwo bagamba nti nga mulimu tiimu ezi ziringa za mupiira bano bagamba tiimu gundi bano tiimu gundi naye nga bonna bakulembeze baabwe era kyova olaba Busoga yokka yabaddemu ettutumu ly'okulonda akalulu ka Seeke ng'erimu tiimu ezi tiimu bbiri abamu bagamba nti tiimu gundi neno tiimu Senga tiimu Mulamu ne babitandika mpola mpola tebyatandika olwo mu Busoga byali byavadde nalaba Namuganza ng'apikanya ekintu ekyo ekya tiimu Senga tiimu Mulamu ati Namuganza lwaki akipika omwana omujja na nnyina omwana omujja bwe baba bakaanira ebyobusika wandibadde odda bbali naye ate bwebaggoka owekitibwa Namuganza yasooka okwesimba ku wekitibwa Kadaga ku kifo kya Seeke yes kakati bamala kukubagana ne bafuuka bamu ate Oluganda balina ekigambo kye bagamba nti guno mukwano gwava mu ngabo guva mu ngabo musooka kulwanagana guva mu ngabo akira ku munne abasooka okugumbula naawe yoga yayagalako ne kutya sipiika kotwala lwava mu palamenti eno olwe bakubaganyako mu palamenti eno ekyo buli omu abamanyi wasobola olutalo lwava eno kyensaba kiri omumbeeda w'Ebusoga oyo mujike nti abantu abo batulyazaamaanyiza ga Busoga nebadalivaliriza era mu kulwanira keeki y'eggwanga bayirayo Busoga ng'oggyeko ebyo ebifo okimanyi nti Iddi wa Kampala abaddeko okumala ebbanga eddene naye Musoga okimanyi nti chairman wa national planning mu Uganda Musoga singa abantu abo bonna tubatuuza bwe tuti okimanyi nti ne mu madiini omwo madiini ogenda wa mufuti deputy we Musoga ogenda singa abantu abo bonna batuula wamu bwe waliwo negundi kati nga olaba yemu neeyambula ebiwawaatiro bye bwe biti kati olaba eminisitule ya mukyala Babalanda si yali mumbayo nga gwolonda ba RDC nga gwolina kala akakungunta ako akaba RDC osanga mwandi balina abaana abakutuka ba RDC nga bangi nekyala RDC tuba twesiza era kyamaanyi ate ono agezezaako akikoze yakikoze njagala musiima badde agezezaako naye nze ŋŋamba nti singa wabeerangayo dialogue nga tetwepima lyanyi buli omu bandabe sibyani asinga munne twandibadde Busoga eshining okusingaako naye ne bagamba nti kakati eno ku national budget bagamba oluguudo ogundi lugenda okukolebwa baba wabadduka ate awaloga lwaki olwo lukolebwa tukola nti waliwo enguudo nze waliwo oluguudo lwemanyi luva Kwambakooti okutuuka Ebukungu balutusuubizza mu bajeti za mirundi n'emirundi terukolebwa waliwo oluguudo lulala luva Namasiga okugenda paka mu Luwuka omwo waliwo oluguudo lulala luva Waliganga okuyita Ebusalamu n'enguudo endala nnyingi so nawe okkiriza nti entalo zezigana service delivery sagana kugiwumamu era zezirese ne politics waayo kubanga alimu oba oli Busoga abantu bandiyise wana opposite bangi naye entalo ezo ezireetamu ki zezipika ebbugumu neribanga lyamaanyi sobola okubanga libeerawo kakati waliwo omukyalo omu yali minisita wa works bamuyita Ntege Azuba Monica Ntege Azuba bw'omuwuliranga omukyoli mukyalo Musoga nebbawe yafa ensinga esatu egiyise era input y'okulaba nga tulina olutindo lwe bayita isimu oyo omukyala by the way omukyala yali minister wa works yayita n'ennyonyi zibombadi yali minister wa works by then naye tewali akyogerako omulundi n'ogwo kubanga yali ajja kuyita ku bantu abamu akikoza atya lwaki yagize nze kankubuulire njagala kukonkuludinga Busoga gyembuuziza ini geno Busoga erimu district Namayingo eyemu erimu Bugiri yakubiri erimu Namutumba yakusatu
Bugweri yakuna, mulimu Makaliro ya kutaano, Kuuka ya mukaaga, Iganga ya musanvu, Mayuge ya munana, Jinja ya mwenda, Kamuli ya 10, Buyende ya 11 ne Jinja site ya 10 ya 12. Babaka 12 abakyala ebadde no kati yagenda kwongerako boge ebadde n'omugatte gwa babaka ana mu bana abadde n'omubaka ana mu bana naye n'ababaka abana mu bana kile mweno parliament gye tubadde babadde ne caucuses nze nkulaga Busoga bamuzaale nga batoola eri saagalaga nti gundi naye badde ne caucus gaka 2 kyenyagala okuwaayo nti ebadde ne bachairperson 2 Yidi ng'ali mu bukulembeze bwa parliament eriko Kisa owe Mayuge omwenanyo we Rubuka ng'ali mu bukulembeze bwa parliament yavaako nga yaweerereza mu nkadde kati awo tusaasire Busoga Region erina ekintu kyekola ekyewuunyisa mu byobufuzi bya Uganda ebitali walala wonna wonna. Osanga nga kati tulabe example akalwa akawedde akabiri abiri mu kumu nga Kyagulanyi Ssentamu awangudde Busoga Region kyokka nga ate ba MP ba NRM yafuna omu oyo omukyala waawo kyebakutika ate gwe yafuna naye bamujja ku tikiti akaliro koolina kwanotandikirako yafuna bamulabanga kisani kati kankubuulira nekijja kitya nga muwangudde presidential level ate ba MP bonna nga ba NRM waliwo olugero mu Busoga baluyita kange kakira kaife akange kasinga akaffe kati olwo lwe lugiramu ekyo kyogambye omuntu afaayo nnyo bantu batono nnyo kyerwa kivuga nti kituyinza okwesanga president aperformance obi mu Busoga bantu batono nnyo ayimirira kadaala n'agamba nti mumpa akalulu muwe ne president Museveni basaba kaabwe kati lwaki wekaggwa basaba obwa minisita basaba obwa biki baagala okubeera ku bukiiko obulungi baagala kuba ku ki anti nze sibangako mugo kibuzo kibuza mu kyamu naye nze ndowooza bayayanira obwa minisita nti okweyagaliza kususse okweyawulayawula kususse okulwanyisa bakati nze waliwo abantu njagala okukuwa ekyokulabirako muvubuka bamuyita omwami bamuyita yenanyini radio ya Baba FM radio bwe yagigula n'agiwa n'erinnya etulowooza nti liyinza okuba yandigasse Busoga Baba abeera ayise ife kyabazinga naye n'agiyita Baba FM naffe ne tukkiriza naye byaki Baba FM y'omu ku baka wa parliament abaali bavuddeyo nga bafuusa ab'amaanyi forces ez'omu Busoga omwo ze zalwanyisa Gemi wa Baba mulala forces zezalwanyisa oyo okukola ki nezimukuba migereko yali agenda ku level ya prime minister yobere prime minister Busoga nga waliwo ate abakusinga nga ababaddewo bifo bya wansi gwani oyo na nezireta Kizige nezireta gundi wa Kiyinja Asumani bonna naye abamu batya okubyogera naye nze mwana watu kankubuulira tubijja byewamu abantu bonna baamala kwogera bintu bikwata ku bantu ababasingako ate tebaafa ensobi yakuwekawo ono omwami Katuntu alina abamukuba nnyo mbadde mulaba nga smart guy nga ndaba nga otutu ekimukubya anyumya ne speaker aliko mukozi nnyo mulungi nnyo tolina replacement gyosobola muteekamu naye anyumya naani ne speaker ogwo nagwo musango ate speaker bamutwalanga awana na Kadaaga ati nkugambye nti e Busoga newandibadde nga togenze ku kifo kyoba speaker naye buli wotuukako bwoti kasitoba nga otandisa okujjayo ku mutwe tutogolaga tegeeze Busoga eyo nempalanirako gyali saana nnyo atakwagala gwe nanga izo kiyinza okundeta obutamwagala nnyo kikukikakadukukako kikole nkukakumu lwaki otambula noyo nga si omanyi simwagala webale nnyo baana bangi nnyo bafunye obuzibu mu politics ono because mwana agenda n'agamba naye speaker aliko akyadde mu kitundu nina okubaawo nti lwaki yagenze ku mukolo gwoyo ono ye menta wange speaker yavaako akoze omukolo ngenzeyo nti ate lwaki ogenzeyo ebyo ebyokwekuuna bwe biti tebiggwayo simanyi oba ne regions endala bwe ziri
Busoga bajja kuvaayo mu kisago nga tetunatuuka mu kulonda ompeemu ne Kayunga eyo tunuulizeemu kubiremu Kayunga yakalangwa nsi yakalangwa chairman wa district eyo ye Muwonge ono wanti walo ku government niyo wa NRM yekalangwa kati agala kuga nti Kayunga yona ya NRM nze ndaba wajiwaayo nze ndaba balinga gabanti yiye wajiwaayo ndabanga bagitwalanga yiye abantu abawugera ne Kayunga naye nja kufuna ekiseera eyo tujja jyogerako ojimpe naye njikubula kubanga Kayunga okutafaana ate Busoga ndi Musoga naye nkulidde nnyo mu Kayunga Kayunga si eremu baminisita ababiri nga baluganda nga bakubagana si babiri ali omu omulala takyali minisita omu takyali minisita naye yaliko minisita omukyala mu Lugolobi alwanagana ne Nantaba alwanagana ne Lugolobi olaba omuntu okulwana eyeevuunise ku muntu yaba akuba kati wawaggulu yakuba kati Nantaba yali waggulu eyeevuunise ku muntu yakola ki yakuba naye abantu abaluganda byaddala ziraba akatambika lyayogera nalaba akatambika Nantaba nga agamba oyo mwanyinaze yennyini yeyatta Serubogo naye ebizo kigamba mwanyoko kakati kamwa kabi kasasiroganda nze niwaliwo n'ebitongole ku maddembe wembinenyeza Serubogo yalina abantu abamu Rwanda yalina abantu be famire ye yafa mu nfa gye tutategedde naye waliwo omuntu alina bwino bwekyo era akyogera publicly lwaki temutandikira ku oyo atubuulire naye nze kankubuulire akati nze waliwo entalo ze mu Kayunga bali twagala mukwate amusinyeku katono nti omuntu omu yali dagadanga omuntu omu y'omu oyo n'abeera nga mulondo mubi omuntu y'omu oyo n'abeera nga madada mubi omuntu y'omu oyo yabeera nga nsanja mubi omuntu y'omu oyo yabeera nga Tebandeke mubi omuntu y'omu oyo n'abeera nga kumamaye mubi omuntu Lugolobye mubi gwobeera mulungi omu naawe oteekwa okubanga buli lwosonganga engalo bwoti manya nti waliwo ekikoze eki kati nakwedde mubi ne Muwonge bubi kati omulungi yani omuntu agenda kubeera member of parliament nga tewali yabantu simanyira ne kati yafuna flag takwata flag namunigina tajja kuba flag naye nze Kayunga jimpe lunaku tujagirako obunsibula nfuna okumaliza Busoga eno NUP alina yakabiri takamu nekezikiriza gwomukulaba okwengeri gye batambuzamu ebyobufuzi mu Busoga onalabye ekyagula byabadde yiganga ki abantu baali bangi nomutuuka n'okubamu omuntu eyafa ayinza okufunayo ababaka ababiri oba basatu kijja kusingako ku mulundi to be sincere olw'entalo z'Iganga Kyagulanyi ayinza okufuna omubaka Muyiganga olw'entalo z'Ejjinja ayinza okufuna omubaka mu Jjinja Swengere simanyi sigambye linnya ayinza okufuna omubaka mu Jjinja olw'entalo z'Emayuge ayinza okufuna omubaka Emayuge olw'entalo z'Ebugweri ayinza okufuna omubaka Ebugweri ayinza okufunayo abana nze entalo weziba tebazisetolinze mu nnaku zino mwezo district nnya musobola okubamu wanuuka omwomu nga tumaliriza yingeni amagogo kati akalulu akanoonya yakavaako tasirizikanga kunoonya kalulu ate ye nabino ebyokuwaba tebimukwatako yagamba nze ajja yajja ye mwetegefu okwonganga ayina gwe baweereza nkutidde ajja yajja obaani era bali bonna ba external forces abapika bano naye bakera kumakya nabaga nti omusango nti aguwangudde nti oli aguwangudde nti akomawo mu reesi era jjabba kuba ku ballot paper abatulaba mwenna mwebale kubanga mutugoberera mwebale kugoberera mukutu guno ekisinga obukulu bannange abantu babawa message eno nga temusasudde gwe likinga bulikinze okubenga ogugo okukoze eki buwedde nze nange gyansikonodde kundeeta okutuuka okubanga mbanyonyola bino oba oli awo tewalindabye oba oli awo tewalitegedde ate tofanga ku bubi bwa nnyindo ng'essa yinza ga kisajja kiba kijja kati wali wajja okuvuma tovuma tokola ki gwe mpuliriza binvaamu oba olina ebyawukana nange naawe ojja n'oyogera ebyawukana nange n'otegeeza ensi nze nkugambye mu Busoga nti entalo eziriyo ate nze ntambuddeko eggwanga lino ebitundu bingi bwe ndikomawo wano ku seeti nga maze Kayunga nsobola okutegeeza Masaka
n'olulala nemukutegeeza ekitundu Exactly. Busaka Kaire Hassan Kirunda abantu bambuuza nnyo bagamba lwaki oba n'amannya asatu ayagala kuba mukulembeze wa ggwanga manyi abantu kulembeze w'eggwanga babeera n'amannya asatu oba yalako omusambi wa mupiira eryaka Kaire lya kitange erya Kirunda lyange baagaliza okusiiba obulungi ebintu bya Kayunga ebyo mbyagala nnyo Kayunga ninayo katakiminiti akatonotono Tebandeke musajja mukwano gwange Oweekitiibwa Madaada nze natwala mutabani we ng'agenda okwanjula ewa Engineer Dagada epalisa zijjukira bulungi twagenda epalisa tusabya Sekoko nze nali omwogezi we so kati abo bantu bange bonna ate ndooza Dagada yali ssentebe Lusifayo Madaada nga minisita ate nga MP yaliko nawo n'opposite eriko nanopposite abantu bagenda ne beewunya ekigambo n'opposite olwaleero naye abantu babadde mu n'opposite guli terika gundi parliament etabaga mu bantu balya ebyobufuzi bya Kayunga eby'omuggundu byasinga kuba mu biseera ki nantabanga bizeemu